zikyeyongerera ddala mu maaso n'okubeera nga zikubibwa wali eri ku Fanguni Forest nga bagamba nti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mwana watu nga beebaza omukulu Alien Skin n'okwongera okubeera nga batendereza Allah olw'okubeera nti ng'omukulu Alien Skin yasaliddewo ddala nga tewaliwo n'omwamukase omusajja atanywa mwenge mbu oba yabaddeko akenge nti ayingidde eddiini y'Obuyisiraamu. Nange olunaku olwaleero nsazeewo okubeera nga nkuleetera abantu ab'enjawulo abayingidde eddiini ey'Obuyisiraamu. On top of that ne nkuleetera n'abayimbi abamu bw'obadde tomanyi nti basiraamu naye mwana wattu nga bayisiraamu. Ekisookera ddala Alien Skin okubeera nga yayingidde Obuyisiraamu kyavudde ku mbeera, actually kiyinza okubeera nga kyamulimu naye kyavudde ku mbeera ey'okubeera nga bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Alien Skin ye baali bakamutwala mu kkomera, actually bamutwala lwakumeeka lwali lwakuna. Yes, bamutwala lwakuna. Abantu abagendayo ku lwokutaano okubeera nga bamukyalira yabategerezaawo ku olwo olunaku nga yakamalayo ndowooza ekiro kimu mu kkomera n'ategeeza abantu abagenda omukyalira. Nzijukira Alpha owa Galaxy yavaayo n'ategeeza munira Alien Skin twamusanze ayambadde n'enkofiira, eyo enkofiira yavaayo naye n'ategeeza eggwanga nti Alien Skin oyo gwe muli mu kubeera nga mulaba. Ebintu bineeno bizibu. Yategeeza munne ya Alien Skin mu kkomera gye tumusanze nga yakamalayo olunaku lumu lwokka nti atutegeezezzaako nti yandikyuka n'adda mu ddiini y'Obuyisiraamu. Ensonga teyagituwadde naye nga yatugambye munne ya waavaayo mu kkomera yandikyuka n'adda mu ddiini y'Obuyisiraamu. Then bwe yavaayo mu kkomera nsuubira wayiseewo weeks eziwerera ddala 2 oluvannyuma nga Alien Skin avudde mu kkomera, era bw'atyo kimuwadde time oconcentratinga n'okulowooza ku kinene ekintu kyagenda okubeera ng'akola aleme kubeera nga akigwamu bugigama mu embeera eyanyigiriza mu kkomera. Nendaba oba yalaba abasiraamu bakola batya mu kkomera, oba yalaba abasiraamu beeyisa batya mu kkomera. Kyonna kye kyali kyasinziira mu kkomera omwo okwongera okubeera nga kimuboostinga Alien Skin okubeera nga asiramuka. Kubanga yawe yavaayo yeewadde time ya weeks 2 nga kyakirowoozaako nsiramuke, mpulira njagala siramuka, mpulira njagala siramuka. Ne press conference oba okwogerezeganyako ne bannamawulire olunaku nga bamaze okubeera nga bamuwa bbeeru neera yakyogerako n'agamba ssaawa yonna yonna ngenda kusiramuka. Ne tusuubira nti olwokutaano lwali luddako olwo lwe yali agenda okubeera ng'asiramuka n'atasiramuka, olwokutaano olwa ne luyitawo neera n'atasiramuka. Kati luno olwokutaano lugenda okujja nga mwana wattu Alien Skin asiramuse neera ng'erinnya yalonzeeyo lya Muhammad, kati ye Murwana Muhammad. Kati awo ne neebuuza okusinza kuba mutwala mu kkomera batwala Patrick Murwana neyali baali basoma omusajja ssaawa zinene asiramuse. Kati bagenda vunaana Patrick Murwana oba bagenda vunaana Muhammad Murwana, kyonna kyekiri kasita ebiwandiiko byo nga byo biyinza okubeera nga tebinnakyuka naye ng'omuntu ye ssaawa zinene oliwaddemu okumuyita Muhammad Murwana ge mannya ga Alien Skin amapya. Tusooke tugende mu lisiti y'abantu abazze basiramuka, then oluvannyuma nkuwe ku Bayisiraamu abayimbi b'obadde tomanyi mbu Bayisiraamu. Naye nga eyo yonna yonna tetunnagendayo, bambi neeyongera okwebaza abantu bonna bonna abali mu kukola kye basobola okulaba nga tukwasizaako omwana muwala ono Sumaya babiri asobole okubeera ng'afuna sajjale. Yeetaagisa okubeera ng'alongoosebwa oluvannyuma lw'okwokyebwa omuliro, neera ng'osobola olaba amabwa n'obulumi bwalimu nti bw'amaanyi. Naawe n'obeera gwe neweeteeka mu ngatto ze osobola olaba nti obulumi bwalimu bw'amaanyi. Yeetaaga $2.5 okubeera nga bamulongoosa. Nga bwe tukyazisonda tugenda mu nnaku nkulu, twasazeewo gwe wenna wenna alina kyasobola ng'osobola okukisindikako enamba y'essimu oba n'otukubira n'otugamba SMX gwe jangu waneeno nze ebintu mbiguze obimutwalire, tumukubeko ettu mu nnaku zinene enkulu naye yeeyagaleko ng'abantu abalala aleme lowooza muni atafiirwako. Bambi tusaba busabi gwe wenna wenna gwe kikutteko ng'owulira wandiyagadde okubeera ng'oyamba enamba y'essimu eyo kweri osobola osindikako ssente oba osobola otukubira ne tujja ne tupiikinga ebintu ebyo bwebibeera nga biri worth oteeka mu transport tujje tubipiikinge tubireete. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Yes, tutandikire mu bayimbi abasiramuse kubanga Alien Skin si muyimbi asoose okubeera nga asiramuka. Twasooka ne tulabako olutalo omukulu Dr. Jose Chameleone bwe yasiramuka. Yali nsasa gennyini wali eri ku Gaddafi omuzikiti gwa Old Kampala. Omukulu yasiramukayo nsuubira ekinene nnyo zaali weeks nga 2.
Oimbanzi jukidde nsubira sali mu kusinga bbiri alien mukulu Dr. Jose Chameleone ziyasiramuka mukubeera nga asiramuka era bwatyo pressure yali amaanyi nnyo okuva eri mukyala we pressure yali amaanyi nnyo okuva eri maama we nera ngono Dr. Jose Chameleone yali yetumye erinnya lya Gaddafi oba yeeri yasiimayo mu g'abasiraamu okubeera nga yeeyita naye nga afuuse Gaddafi mayanja naye okusinza ku maama we n'agamba ngenda kuzaalukuka okusinza ku mukazi we n'anoba abako ku saidi y'obuko yonna ne beekyanga nero lwama abami musajja natuuza press conference nategeeza eggwanga okusinza ku pressure gye bantaddeko nenge gyenjagalamu eddiini y'Obuyisiraamu mwana wattu akazito kangi omukyala anobye maama neevuddemu famire yonna yonna envuddemu buli kimu ne kisabotaaginga kwegamba obulamu bwe ne butandinga upside down Obuyisiraamu yamumalamu ekinene nnyo zaali wiiki ng'emu oba ku bbiri n'avaayo n'agamba omanyi nzizeeyo mu ddiini yange naye ye ng'omuntu nga Chameleone musiraamu mutima justice nino yakyogera bwogezi nti neya munnange osigaza famire ye naye nga ye ng'omuntu Obuyisiraamu abwagaana era yasiramuka tewali wa mukase okudda mu ddiini ye yamala kubeera nga akakibwa ekintu ekitakkirizibwa. Owokubiri yamanyikiddwa ng'Omulangira Ssuuna. Omulangira Ssuuna ono akyusizza nnyo amadiini ava mu eno n'ayingirako Obusiraamu. Actually Obuyisiraamu nsubira akabuyingira oba mirundi ebiri yasiramuka n'amala n'abuvaamu n'addamu n'asiramuka naye essaawa zino wenjogerera si musiraamu era ng'ono Omulangira Ssuuna erinnya yali alonzeeyo lya Abdul Shakur nga lyasobodde okubeera nga yeetuuma ebbanga lye yamala nga Muyisiraamu. Oyo nga tumumaze waliwo Grace Sekamatte ono yali mu Eagles Production. Grace Sekamatte naye yasiramuka busiramusi era n'ayeetuuma Sulaiman Sekamatte ly'emannya ge yali afunye oyo Grace Sekamatte n'ava mu lya Grace Sekamatte n'afuuka Sulaiman Sekamatte oyo akyali musiraamu. Awo ne waddawo Josted Black Man naye yasiramuka busiramusi actually tannabeera ng'amala n'emyaka 3 nga musiraamu. Yes, Josted yasiramuka busiramusi era ng'erinnya lyalondayo mu ly'abasiraamu yasalawo okubeera nga yeeyita Hassan suubira ye Hassan. Yes, Josted yalonda lya Hassan yawulira nga ayagala. Then awe mabegako twafunye omusajja amanyikiddwa nga Vincent Segawa. Vincent Segawa y'omu ku bantu abasiramuse nga bakuze naye ate ye n'akitwala ku ddaala eddako. Ono Vincent Segawa yasiramuka n'ategeeza eggwanga lyonna lyonna munyanze sigenda kuddamu kubeera nga nnyimba unlike ba Ajaruna Mubiru unlike abayimbi bangi nnyo Abayisiraamu Stacia Mayanja ye yasalawo eddiini yagitwale ku Levenda n'agamba sigenda kuddamu kuyimba ne yeegayirira ng'asinza na ku TV n'ategeeza eggwanga lyonna nti bambi buli wa library buli wa TV buli alina oluyimba lwange mu laptop ye mu simu ye nkwegayiridde ne sekwegayirira kwonna kwonna bambi ludeliitinge toddamu kubeera ng'oluzannya luggyemu mu simu yo luggyemu mu laptop yo ku YouTube yonna yonna ne woogenda ozisaakinga ziri ku YouTube channel z'abantu balala naye ye ng'omuntu eziye yagiyiwa n'agideliitinga tolina osobola kubeera ng'olufuna ng'olusanga mbuni yalulimu akawunti ye oba nga lusinzidde ku akawunti ye okubeera ng'olufuna naye nga ssaawa zinene omusajja wattu seeka awedde emirimu ayigiriza abaana abato okubeera nga bapracticinga eddiini y'Obuyisiraamu gye buvuddeko awo musajja wattu bagezaako n'okubeera nga bamukwata nga bagamba munira oba atendeka batujju okusinziira mu kubaana ekifo kyatendekeramu abantu bakirridinga awo ne babakebera mbu nga babateebereza okubeera oba nga balinamu enkola ez'ekitujju oba mu batendeka batujju ebintu ebitufaanaganako weebityo. Nga mmaze okubeera nga nkuwa lisiti eyo mwana wattu waliwo omukulu yewe katalijirya naye essaawa yonna twanimulaba nga afuuse Omuyisiraamu ng'oyo si mulala ye Wyke Benda ku ngeri gy'ayagalamu eddiini y'Obuyisiraamu by the way bayimbi bangi nnyo abayagala eddiini y'Obuyisiraamu naye nga bagyegomba naye nga decision okubeera nga bafuuka Abayisiraamu yekyagaanye naye we katalijirya Wyke Benda naye twanimulaba nga musajja wattu asiramuse n'ava mu lya Wycliffe oba ye tunamuyitaani tetumanyi. Listi y'abayimbi bobadde tomanyi mbu basiraamu oba abamu ng'obamanyi mbu basiraamu naye abeegasse oba Alien Skin basazeewo okubeera nga abyegattako. Asookera ddala ye Big Eye musajja yakakuba cricket oval neegwa wali eri. Big Eye oyo musajja Muyisiraamu neera nga eddiini y'Obuyisiraamu agyagalira ddala ku mutima neera nga yagisoma n'agitegeerera ddala. So Big Eye musajja Muyisiraamu neera nga amannya ge ye Ibrahim Mayanja eri Obuyisiraamu. Shiba Kalungi fena tumanyi bulungi nnyo Shiba Kalungi mukyala Muyisiraamu neera nga amanya ge Shiba Samali Kalungi. Waliwo omukyala edda
actually ono ekimundesezaamuko mu list kubanga njagadde giraba generation eno ffe gye tutegeera. Gisnake oba mujjukira bulungi omukyalo yakubanga endongo. Gisnake yali mukyala musiraamu neera nga amaka gaabwe ga ddiini ya Buisiraamu n'amaka gye yava bataata nga Baisiraamu nnyo. Neera Gisnake yali amanyikiddwa nga Saala Namukwaya. Awo ne tuvaawo ne tugenda ku Spice Diana. Spice Diana amazima gali nti ye nga y'omuntu si musiraamu naye nga yali musiraamu. Kati ate n'eddiini y'Obuisiraamu n'asigala nga akyajagala akyagipracticinga mu ngeri emu oba endala. Neera ng'erinnya lye ery'Obuisiraamu yali amanyikiddwa nga Hajara Namukwaya. Kati akyuka bukyusi kuva mu lya Hajara Namukwaya n'adda mu lya Diana Namukwaya, naye nga mukyala tumubalirayo eno munnange mu Baisiraamu okusinza n'ebintu byakolera Abaisiraamu. Bebe Cool fena tumanyi bulungi nti musajja mu Islam nira nga amannya ge ag'Obuisiraamu ye Moses Sali. Ne tudda ni ku King Fa by the way no mwana akuba bulungi nnyo, alina eddoboozi eddungi, ayimba bulungi, obuyimba bwe kale bulungi nnyo naddala businga tambulira ku mikutu egya TikTok, sema lwaki radio ne TV stations tezimuzanya. Naye nga King Fa musiraamu nira nga erinnya lye ye Semanda Sulaimani. Ne tugenda wa Lil Puzzle musajja watali mu kubeera nga alwanagana eno n'eri n'abasajja ab'emmengo, oluyimba lwe lifuuse enkudi. Naye nga oyo gwolaba musajja Lil Puzzle ow'enkudi musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye ye Mukasa Yasin, amannya ge ag'ekika oba agaddala oba ag'eddiini. Ne tugenda wa Fake Famaika ffenna kimanyi bulungi nti musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye ye Shafiki Walukagga. Ne tugenda wani Mudra de Vairo abadde takimanyi, oyo musajja mu Isiraamu y'omu ku bayimbi abasiraamu abaagala eddiini ye ey'Obuisiraamu naye tayinza kulaba ng'ogiyisaamu amaaso nga waali either ajja kwambalira oba kugambeko. Twakirabako bakomedian we bali ku stage ne bagezaako okukola comedy nga bamuyisa mu ngeri y'Obuisiraamu. Ye we yajja ku stage okubeera nga ayimbayimbayo kayimba kamu n'asooka ayimiriza okuyimba kwe n'abawooninga n'abagamba we muddamu ne muzannya ku ddiini y'Obuisiraamu mujja kumbendegera. So Mudra de Vairo musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye ye Sebunya Alpha erinnya lye ery'Obuisiraamu. Felista the Superstar actually ono abadde anakubeera ku list y'abantu abasiramuse. Yes, Felista the Superstar we yagenda mu senior 1 essomero lyagendako lyamu inspiring nga mukyala wattu n'asiramuka. However erinnya lye ery'Obuisiraamu ndyerabidde naye nga yali ayitibwa Faith Nakyanzi naye saawa zino eno nga yafuuka mu Isiraamu. DJ Shill fena tumumanyi the legendary DJ, toyinza kubeera nga oli mu music industry nga tomanyi DJ Shill musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye Kiberu Bashir. Ne tugenda omulala Rahuma Pink fena kimanyi mukyala mu Isiraamu neera nga erinnya lye ye Rahuma Nakyanzi Rahuma. Ne tugenda wa Rema Namakula ye mukyala mu Isiraamu fena tukimanyi neera nga amanya g'amatuufu ye Rema Namakula. Eddie Kenzo musajja mu Isiraamu fena tukimanyi neera nga erinnya lye Idrisa Eddie Kenzo. Ne tugenda wa Siddiq Vocals y'omu ku bayimbi abato abayagalira ddala eddiini ye ey'Obuisiraamu. Onyumya ne Siddiq Vocal tomuyinza malirizayo mboozi nga tayogedde ku kyakwagala ddiini ye ey'Obuisiraamu. So Siddiq Vocal naye musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye ery'eddiini ye Mutwalib. Gamu kumanya amakadde mu ddiini y'Obuisiraamu gali Mutwalib. Okitegeera ye Kakayire Mutwalib. Ne wajjawo omuyimbi naye muligi ye nga amanyikiddwa nga Vairota naye musajja mu Isiraamu. Musajja mu Isiraamu neera nga erinnya lye ye Musigazi Abdulaziz. Musajja mu Isiraamu nnyo nnyini ddala oyo gwe mmanyi nga Vairota. Aziz Azion musajja mu Isiraamu nnyo neera nga amanya ge ye Aziz Mukisa. Okitegeera bulungi nnyo Aziz Aziona. Ne tubeerawo kaawo ne Umar Mwanje naye musajja mu Isiraamu amanya ge nga ye Umar Mwanje. Hassan Ndugga naye musiraamu amanya ge nga ye Hassan Ndugga. N'abasigadde bangi nnyo nnyini ddala be neerabidde oyinza okubanyambako wansi mu comment section nabo nooba includingamu. Eno segment tugituumye Alien Skin Edition okubeera nga musajja wattu yasiramuse n'adda mu ddiini y'Obuyisiraamu. Ani okozesa Max Media tumuyozaayoza okuyingira mu ddiini ey'Obuyisiraamu nga takakiddwa tanywa mwenge tanywa njaga musajja wattu yeeberera kakoola neera abamusekerera olw'esswala gye yatandikiddeko ajasobola okubeera nga akikwasaganya. Wano kwese Max Media auto tukikoze kamusaba subscribing ngende ku notification bell tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Keno okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka
12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tomumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojja.